tukwanirizaako mu kanyomero k'Omukenkufu. Tutandise omwaka omupya kasitaffe sundown eggwa omanye ekintu kyonna kati tukitandise buto era nga sinabagenda wala kambebaze mmwe mwenna abajja mu sundown mwebale kujja mwebale kuyiga ate gwe yasubwa tukugamba tutya ekitabo weekiri nnyo ekitabo twakironkinga eky'omulundi ogwokubiri sente zimera ku miti osobola okukisanga mu Aristoc booklets ate wali ku Jumia nga bwe tutera okubagamba abakozesa ennyo omutimbagano ate naawe era osobola okujja ku Prof Bioresearch ku EQUATORIAL sente zimera ku miti edition eyokubiri osobola okugisanga ku EQUATORIAL ebintu tubirabe era mu mbeera yemu tubisomeko tusobole okugenda mu maaso era nga nkugamba ntya mitwalo ebiri gyokka nga kopi ogyefunira wali ku EQUATORIAL oba mu Aristoc. Omulundi guno olw'okusaba kw'abangi okwagala okwongera okwekennenya emitendera egiyitibwamu okukola sabbuuni ng'omwaka guggwako Omukenkufu Nyanzi Julius agitudiddemu wabula na sabbuuni anaaba ow'eddagala mwe gwe muyita owa habo. Muze mugoberera twakola luli sabbuuni ayoza mashini mwagiraba bulungi nnyo era abasinga mwatandikawo amakolero. Mu kukola sabbuuni ono tukozesa liita emu eya butto w'ebinazi gwe tufuna nga tusaanusiza amasavu ga palmukeno era twetaaga obutiba n'ekitundu kya liita ya potassium hydroxide nga bwayongera okugikunnyonnyola wano. Era amazzi gano tusobola okugapima ne tulaba obuka bwe galiko era amashini eno gye bayita hydrometer epima nti bw'oba kiragala sabbuuni wo gw'ogenda okukola tagenda kwokya bantu ate bwe kiba muceeru abatajja kwokya nnyo naye ate abaana abato baba tebajja kumunaaba naddala sabbuuni anaaba red ogenda kubookya green kirimu green ekitegeeza sabbuuni ajja kuba mulungi nnyo. So ekiddako okupima grams 2 zezino tuzitaddemu kabwe tumala oziteekamu ekiddako kwe kuteekamu ekisubi kyaffe kikolenga akawoowo ate era nga ddagala oyirowo ekisubi ero nabayigiriza obbikamula abajja nga bamutugoberera noonya akanyomero k'Omukenkufu ku YouTube ojja kuba otufuna bulungi nnyo. Tuteekamu grams 2 miruzi 2 ezo 5 10 na 5 2 oyirowo ekisubi namubayigiriza okumukamula ng'obitabula bulungi nnyo. Jjukira tutandika ne basooka kwavula kati olumala ekyo kikola basooka kwavula nti okozesa mukono kati olumala bino byotabudde ng'obiyiwa mu pamukeno wali ng'obiyiwamu bulungi nnyo bw'omala obiyiwamu ng'obitabula bulungi nnyo ng'otabula mukono kivuddeyo bulungi nnyo koza obuugi bwaffe kati ekiddako okuyiwa sabbuuni waffe mu katiba kano tukole sayizi entono sabbuuni ogenda omuyiwa bulungi nnyo mpola tukira tukozeseza kyenvu sabbuuni wa kyenvu nnyo shapinga bulungi nnyo kozesa scraper sabbuuni waffe olumala ntumulekawo n'asulawo ekiro kiramba ku makya ajja kuba akutte nolwekyo saa 12 bwe ziyitawo sabbuuni waffe avaamu bw'ati katonotono sabbuuni obutandikibwako obunaaba buno mbwagala nnyo kubanga bukola ssente buviiramu ddala 50 ne bw'otunda kubanga ono ali habo ne bw'ogamba nti nze wange mutunda 13 tewali buzibu emitwalo 15 oba ogikoze n'olwekyo ate olwokuna olujja tosubwa nga tuyiga okukola omuneneko owa square nga tukozesa akatiba kano jjukira tuli mu kukola mu sabbuuni ono anaaba nga ate waddagala